obadde okimanyi nti obulwadde bw'okuyongobera oba bwe tuyita depression busobola okuleetera omutwe okuluma buli kaseera. So era de basewo ne banyabo amanya gange bampita Birabika Enoch Francis. Leero tugenda kwogera ku bulwadde bwe bayita enyike oba okuyongobera mu Luganda, nga buno obulwadde busobola okuleetera omutwe okuluma buli kaseera n'ogenda mu ddwaliro ne bakuwa panado n'agaana okukola. Naye leero twagala kusoma nga twagala kumanya obulwadde bw'okuyongobera kyeki, kyeki buleeta, obubonero ki bw'osobola kulabirako n'ogamba ono omuntu alina obulwadde bwaki obw'okuyongobera oba enyike oba obulwadde bw'ebirowoozo ebingi. Then ekirala ekisembayo tugenda kulaba engeri gy'osobola kuyambamu omuntu oba engeri gye tumujjanjabamu omuntu alina obulwadde obwo. Okay? So obulwadde bw'okuyongobera bwe bulwadde omuntu wabeera nga talina essanyu. Okay? Kyemmanyi ffenna tubeera waliwo ennaku zetubeera nga tetuli basanyufu, ekyo kirungi oba kiri nomo, naye buno obulwadde bwe bukukwata oba obeera n'obulwadde buno tobeera n'essanyu okumala nga weeks meka? Weeks 2. So buli kaseera wiiki eyitawo emu tolina ssanyu, wiiki ey'okubiri tolina ssanyu. So awo obeera candidate oba obulwadde bwaki obw'okweraliikirira oba enyike oba okuyongobera. Okay? So ki ekireeta buno obulwadde? Okay? Ekisinga ekintu ekikuleeta buno obulwadde oba bakiyita loss. Okay? Loss of a job, loss of a beloved ones, loss of some other things. So olaba nga like ofiiriddwa owooluganda wo, taata wo, maama wo oba omulimo. Omanyi kati ebitongole bingi bisazeeko abantu emirimu nga baadde tebanaba kwetegeka. Babadde balowooza tugenda kukola paka guno omwaka nagwo tufune ssente. Kati bwe bakutemako ne bagamba tukutemyeko gwo, ojja kutandika okubeera n'endowooza embi kubanga obadde tonaba kwetegekera embeera. So okufiirwa omulimo kisobola okuleetera okubeera n'obulwadde obw'enyike oba okuyongobera oba obulwadde bw'ebirowoozo. Okay? N'okufiirwa omuntu wo wetugambye ayinza okubeera mukyala wo, musajja wo, maama wo, taata wo oba omwana wo. Okay? N'ekirala buno obulwadde busobola okuleetebwa kiyita obulwadde obulala. Kangambe olina obulwadde butawona nga siriimu. Okay? Olina kansa, bagambye musawo nakugamba olina kansa, olina sukaali oba pressure. Kisobola okuleetera okubeera noki n'obuno obulwadde obw'okuyongobera. N'ekirala bw'obeera n'obulwadde obulala obw'omutwe busobola okukola ki? Busobola okuleetera buno obulwadde bw'enyike oba obw'ebirowoozo bingi. Then ekirala obanga okozesa enjaga, okozesa omwenge, obanga oli munyunyi omulungi, naawe osobola okubeera ng'ogwagala nnyo omwenge okusinga, osobola okutuuka akaseera nga n'ofuna obulwadde bwaki obw'enyike nga buleeteddwa omwenge oba ebintu ebiragalalagala by'okozesa. So kati osobola okumanya atya nti omuntu alina obulwadde bw'enyike oba ebirowoozo bingi? Okay? N'abantu ensi yonna obukadde 357 balina buno obulwadde, naye ebisinga buyinza okujja nga abantu tebabitegeera. Okay? So enyike esobola okujja ng'olaba omuntu talina ssanyu okumala weeks 2, talina ssanyu, nga olina okuteekako question mark n'ogamba ono omuntu ayinza okubeera nga alina ki? Alina depression. Okay? N'ekirala omuntu aba tayagala ebintu by'asinga okwagala. Okay? Obanga wali oyagala nnyo okugenda mu kkanisa nga tokyayagala kugenda mu kkanisa, obanga oyagala nnyo music nga oba ennyimba nga tokyayagala ennyimba zali oyagala, obanga wali omugenda out buli kaseera weekend nga mutambula ng'oba tokyayagala. So you lose interest in the things that you used to like. N'ekirala babeera n'obuzibu okwebaka. Okay? Waliyo depression oba okuyongobera abantu bwebaka nnyo mu buliri, tebaagala kufuluma mu buliri. Okay? Waliyo bali ababeera mu buliri naye nga tebalina tulo,
babeera mu buli paka kiro kyonna omuntu nga tasobola kola ki tasobola kwebaka. N'ekirala omuntu obanga nga mufumbo kangambe omukyala ayinza okuba nga tayagala omusajja wa mukwateko, okay, bino kwegadanga nga takyabyagala, okay. So n'ekirala babeera like appetite, tebaba nga tebakyalina appetite ey'okulya emmere. Osanga nga omuntu akoze ki nga aluzize tugamba weight loss, nga takyalina kilo zakendeera. N'abalala abantu abalina buno obulwadde babeera n'okukola ki nga bawulira tebali ba mugaso okubeera ki ku nsi. Olaba oli agamba singa neebaka nerema okuzuukuka, kiba kitegeeza ayagala kufa, okay. Waliwo abagezaako okweta ne beetuga ne banywa obutwa. Then omuntu okola ki okubeera nga ayogera ku by'okufa buli kaseera, kiraga alina buno bulwadde, okay. Ne waliwo kye tuyita isolation, omuntu ono ayagala kubeera yeka, okay. Olaba nga baane bali wano batudde, naye ye agenda eri n'atuula yeka mu ruumu, n'atuula yeka eyo musiko. Eyo sign eraga nti omuntu ono ayinza okubeera nga alina ki obulwadde bwa enyike oba okuyongoberwa oba obulwadde obw'ebirowoozo, okay. So n'ebirala obulwadde obw'enyike busobola okubeera ne bukuleetera okuwulira nga omutwe gukuluma, buli kaseera omutwe gukuluma, n'onywa panado nga tusobola kukola ki tetusobola kuwona. Abasawo ne bakukebera naye ng'owulira omubiri gukola ki gukuluma. So ebyo bintu by'osobola kulabirako n'ogamba ono omuntu alina ki alina obulwadde bwaki obw'okuyongobera oba enyike. So omuntu wabeera tetwetaaga symptoms nyingi, we only need about 4 symptoms. Ekisooka olina okubeera nga tolina ssanyu okumala weeks 2, okay, ne tuteeka bino ebirala bye twogedde, oba nga tolina okwagala ebintu by'oli oyagala, then tugamba olina obulwadde bwaki obw'enyike. Then abantu bano tubayamba tutya oba eddagala ki tetubawa? Ekisooka bakiyita counseling. Kyemanyi mwena mukitegeera ekigambo counseling, okay. Nti abantu bano bw'ogendanga mu ddwaliro, laba omusawo ajanjaba abantu abalina ebizibu by'omutwe, asobola okwogera naye. Waliwo engeri gye batutraininga okwogera n'abantu abalina obulwadde obw'enyike oba okuyongoberwa, okay. Ne ng'oli obwera awo njagala kugamba nti oba olina kino ekizibu, ekintu ekisooka kye tugamba nti sooka oyogere, obanga olina buno obulwadde yogera n'omuntu gweweesiga, teyoyogera n'omuntu agenda kugamba emboozi yo ebintu by'oyitamu, okay. So obanga okyali mupya kuno ku channel ngamba subscribe, kubanga kampa amaanyi okola ki video endala. So ekintu ekisooka okujjanjaba buno omulwadde tugamba psychotherapy oba talk therapy, okwogera n'omulwadde ne tumukansolinga, ye treatment yesooka. Treatment ey'okubiri yeddagala, okay. Wali eddagala etuwa bano abantu, so ogenda wa doctor n'akuwandikira eddagala erikuyamba era litandika kukola mu weeks 2. So bwe buteeka wamu omuntu ow'okuyongobera oba alina enyike asobola okukola ki asobola okuwona n'addamu. Naye buno obulwadde busobola okukwata ne bakuleetera mu mutebe nga tokyatambula. So neeyanziza okulaba video yange. Oba olina depression oba okuyongobera, totya kugenda mu inbox yange n'osindikira message ne twogera online. I can give you, sobola okwogera naawe n'enkuwa therapy online. And thank you so much. Obanga tonaba kulaba video yange gye nasomesa nga nsomesa abantu specifically engeri gy'osobola okuyita mu birowoozo ebingi oba depression oba obulwadde bwaki bwakuyongola, ngamba genda okalabe kubanga kalina information esinga kweno. So mwebale nnyo, ngamba ka video mukatambuze kambalabe mu video yange eddako. Katonda abawe mukisa.